Embeera ekedde ya bunkenke mu bitundu eby'Kamwokya ab'ebyokwerinda okubadde militale, ab'eggele lya UPDF, poliisi ekkakanya obujagalalo wamu n'erwanyisa obutujju kw'ossa n'abalala bwe bayiiriddwa mu bungi okutangira abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abadde bategese okusabira emyoyo gya banabwe ababava ku maaso. Enguudo zonna eziyingira ebitundu eby'Kamwokya zisaliddwako ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri nga wateereddwawo ne zimmamba nga bakira tewali muntu yenna akkirizibwa kwesa alimbizaayo. Kino kijja abawagizi ba NUP mu mbeera nga bavubuka balabiddwako nga bakuma ebipiira mu nguudo wakati, wabula wayisa akaseera katono poliisi n'amagye kw'ossa militale ne bayiibwa mu bungi okusobola okuzikiza omuliro guno, era ng'abamu bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ey'ekira. Abakulu mu kibiina kya National Unity Platform okubadde omwogezi waakyo Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi David Louis Lubongoya wamu ne Chairman Nyanzi kw'ossa n'abalala batuuse okwogerako n'abaduumizi b'abasirikale bano, kyokka bano bakiraba beebalama era nga balabiddwako nga babeetoolooza awatali kyakubaddamu. No, we want to talk to you. We want to understand what is going on here. We want to understand why you have deployed and why you have deployed here and what is going on. Officer, why don't you want to talk to us? Bwe twogeddeko nabo balambuludde ku nteekateeka ezibadde zitegekeddwa era ne bakolimira bannamagye bano olw'okubalemesa okusinza. Tugezezaako okwengejinga bakomandaazi abali wano abapoliisi n'amagye n'era mulalabe nga batwebalama kubanga bamanyi kye bakola kikyamu tekikirizibwa mu mateeka kyovudde batera n'okukyogerako. These people fear any gathering. So when our president communicated that they were coming for prayers, automatically they got to fear so much. The country is not yet liberated. The constitution is not functional. Bano bakira boogerera bannamagye ebisongovu nga n'ekiddiridde kwe kubagombamu obwala nga Chairman Nyanzi, Lubongoya wamu ne Ssenyonyi kw'ossa abalala bakwatiddwa ne basibwa mu drone eboolekezza ku poliisi ey'ekira ne baggalirwa. Enkola y'okutiisatiisa, enkola y'ekiwamba bantu, enkola y'okukwata ku mugigi guno tekyasobola kukola. Bibadde bikyali bityo ne zireeta omulabirizi w'abalokole okuva Emitiana Tomusange William Bifachi ng'ono yabadde alina okukulemberamu okusaba kuno ng'ono alabiddwako nga yeezooba n'abamilitale era nga takkiriziddwa kusukka awali emisanvu egibadde giteereddwa mu luguudo. To go for prayers. So they are telling me today no prayers. Every day is a dog prayer. So you cannot refuse people to pray. Ono akikkidde ensinga abalemesezza enteekateeka yaabwe okugenda mu maaso, kyokka naye abadde akyayogera amagye ne poliisi ne bamuzingako era ne bamussa mu drone naye ne bamwolekeza ku poliisi y'ekira. Abantu ab'enjawulo bakukulumidde abakuumaddembe olw'ekyo ekikoleddwa nga wetuviiridde mu kifo kino ng'amagye n'emmamba ezijjuddeko bamuntunsolo zikyagenda mu maaso n'okwetala nga namutala omunyage k'ente. Oluvudde wano twolekedde mu maka ga Kyagulanyi agasangibwa e Magere ng'ono atuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ayogera ku bibaddewo byagamba nti byonna bikolwa bya butiitiizi. Ekitebe kyaffe eky'Kamwokya ne ofiisi yaffe ey'Ekavule zonna zaasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David Louis Lubongoya, omuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira ntendeka n'okusomesa abantu enono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ategeeza nga bwe baliko bannamateeka abavuddeyo okubayambako okusobola okuggula emisango ku basirikale abamukwatira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe wiiki ewedde era n'agumya abantu bonna abalina abantu baabwe ababuzibwawo nti essaawa yonna baakufuna obwenkanya. Baabakanya edda n'omulimu ogw'okumakinga sure bataasa baganda baffe obajja mu nkomyo si Kira Road wokka ne mu bitundu by'eggwanga eb'enjawulo kubanga tulina information gyebagenze bakwata n'okwamba abawagizi n'abakulembeze ba NUP okwetoloola ebitundu ebyenjawulo. Asinzidde wano n'atangaza ku nteekateeka ye y'okutalaaga eggwanga ng'agamba nti enteekateeka eno ebadde yakutandika ku Lwakusatu lwa wiiki eno wabula bagiyimirizzaamu nga bwe balinda bannaabwe bonna abaakwatibwa bateebwe
olwo balyoke balangirira ekiddako. Tukitegeddeko nti we tujjidde ku mpewo ng'ababadde bakwatiddwa okuli David Louis Lubongoya, Joel Ssennyonyi, Chairman Nyanzi wamu n'abalala bateereddwa ku kakalu ka poliisi wabula ng'emisango egibagguddwako teginnategeerekeka. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.